Kamuntu agamba kikyamu nnyo okulaba ng'abantu batambula engendo empanvu nga banoonya amazzi. Bino yabyogedde bwe yabadde atongeza pulojekiti y'okusima amazzi ewoomeddwamu omutwe ebibiina by'obwannakyewa okulaba ng'abantu bonna bafuna amazzi amayonjo mu disitulikiti y'e Kamwenge. Kamuntu agamba nti abaana bangi balemwa okugenda ku masomero ssaako ne bamaama abamala obudde obungi nga banoonya amazzi. Pulojekiti eno eri mu ggombolola y'Ebiguli. Mu disitulikiti y'e Kamwenge abantu abawerera ddala ebitundu 86 ku buli 100 be bafuna amazzi amayonjo naye ng'ebitundu ebiwerako tebinnaba kufuna. Kinsemiza okwiyaho obuzibu oburuho n'okugira ngu wange tugakashikireyo ninkironda ag'ebidamu abukuba kurugaho mu kasente akakirinda higashikire kuza owange aronka kilomita emwe n'ekicweka mbwenu nabwe ninkitambura munonga. Ukatubire ntusaba owitu okungu nitwe batutereho layini yenanka bafune payipu batutereho nitwe gatuhike hihi tufune amaizi ga hihi. Profesa Kamuntu ayongerako nti gavumenti efaayo nnyo okulaba nga buli muntu yenna waali afuna amazzi amayonjo okusobola okulongoosa obulamu bwabwe. Mu disitulikiti egi ya Kamwenge abarikuwokinga within 1 kilometer bakatunga amaizi n'ebicweka 53.4 kyonka mwenora kilomita nazali mweri ngokwa nogenda hasi ureba uti bakabata bibiri konka icyo kibaro nokiri. So in a way your observation is correct. Konka technically ekibaro bakigareke kugira ngo abayideka abayidamizo mukaye nanga hii konka hii 1 kilometer nare 1 kilometer nare kare twakibare twabara abantu bakamwenge district na Luguri sub-county. Kamwenge na ngili fakta mrahari. Kamwenge 86%. Luguri ni 53%. Tuntimanyisa mbu ebitwe kama kubyata na bishatu ombiguri abantu bina mezi within 1 kilometer distance. Still very far. Yeno inginiya w'omulimu guno Diana Kesiga ategeezezza ng'omulimu gwe bwolekedde bwe guli omunene ddala olw'ekikula ky'ekitundu kino eky'e Kamwenge. We've done a bit of testing and the pH is relatively low, between 6.5 to 5.5, and this is quite corrosive on, say, galvanized pipes. So for most of the interventions that we've had, we are finding it difficult having to use the galvanized pipes, and we are going either stainless steel or modified U3 or the piped systems, since they use the UPVC, HDPE that are not really corroded by the pH. Ebitongole bingi byateeka nayikondo mu kitundu kino naye zonna zaayonooneka olw'ekikula ky'ekifo kino anti ng'amazzi gali wansi nnyo. Omulimu guno ogwa Biguli Water Scheme gusuubirwa okuyamba okutuusa amazzi ku bantu abawerera ddala 7 era nga bagenda kusobola okugabirira abantu amazzi agaweza liita 600 buli ssaawa.